And you're also aware that for 6 years, this project didn't take off, and yet you had acquired a loan. Which you have explained. So do you realize that if you had been diligent as Minister of Finance, you would have told the accounting officer that, look, first meet these conditions before we fund this loan to Parliament? Explain after. But that's the answer you want me to. No, that's if you see. Sure. No. You see. But let me finish. Let me finish. Listen. Listen. Also protecting me. You are only protecting members of Parliament. You're not protecting me. Why can't you listen? Okay. And I first finish my answer. Oh, because you are telling us what we don't need. You are taking us off to your irrelevant information. No. Mr. Chair, we are not on the accounting officers. He said you appoint accounting officers that have not taken action. I've said this one has been taken action, and he said it's remain on this specific project. But technocrats, omuli permanent secretary, nti ayinza okukola kobaane ne attorney general eyavaako ne batandika okusayininga endagaano eza gavumenti nga yeewola ne bakomitinga gavumenti ku mabanja ng'ate ssemateeka alagira nti no parliament yeyina obuyinza okwewola mu linnya lya gavumenti n'olw'abantu ba Uganda. Kati bw'olaba nga mwami Muhakanizi akkiriza nti kituufu babadde bagenda mu maaso ne beewola, kino si kuyisa lugaayu lwokka mu parliament, wabula nsonga nnene nnyo egenderera okutyoboola n'okumenya ssemateeka. Empisa eno eya Ministry ya Finance okufuna sente za loan okuva ebweru nga ffe parliament tetuwadde lukisa oba tetuba allowance okukola ekyo kikyamu nnyo, kimenya amateeka, kimenya constitution, kubanga mu ssemateeka y'eggwanga really government esande esooke ereeta okusaba okwo mu parliament sooke twetegereze okusaba kukugamba ki kulimu ki terms and conditions zifaanana zitya tunaazisobola. Ono PS ono Muhakanizi really abadde tagezaako okunyonyola ensonga ng'omuntu kubanga kweri zonna za Auditor General abadde agamba mbu ntuufu naye okunyonyola kwe olaba nti ajooga alina akamanyiiro kangi alabika munene alabika ali arrogant ate ebyo tetubyetaaga. Ensimbi ezigenda ezisobola kwonga eggwanga eziwera biliyoni 6 buli mwaka ku loans ezitufuna ng'eggwanga naye nga tukozesa ezo nsimbi. Tufuna loans eziwera mpitirivu nnyo, tusasula interest ewera biliyoni 6 buli mwaka naye ng'ezo nsimbi nga tuzikozesa. Okusinziira gavumenti yaffe nga bwe yatugamba ffe ng'Abannayuganda era ng'abamemba ba Parliament nti kino ekisanja bakikazizaako kisanja kuna muceezo, naye nze mu ndowooza eyange ndowooza mulimu omuceezo mungi oba mulimu omuzannyo, kubanga bwe tugenda okutunuulira ne tusanga nti okusinziira ku Auditor General's report essente zimaze emyaka nga 7, 8, 6 okuva lwe twafuna looni zino, naye muga Katonda mu ggulu nga looni zino tezikolanga. This is Kingdom TV.